Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Kale musse emikono gyo waggulu okubire Mukama afeeso engalo ez'amaanyi. Ali ebbali w'ekifo kyo dda mu kifo kyo. Kubira Mukama engalo eza waggulu. Muwe ekitiibwa n'amatendo okubanga leero alutuwadde. Alutuwadde olunaku olutaggulwa. Alutuwadde Mukama olunaku olutaggulwa, mwebaze. Alutuwadde Mukama olunaku olutaggulwa, mwebaze. Alutuwadde Mukama olunaku olutaggulwa, mwebaze. Tewali alina ssente esobola kugula wadde akatikitiki k'obulamu. Mukubire engalo ez'amaanyi akuwadde ekirabo eky'obulamu. Mukubire engalo eza waggulu Mukama akuwadde ekirabo eky'obulamu. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama akuwadde ekirabo eky'obulamu. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama akuwadde ekirabo eky'obulamu. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo Katonda waffe. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo omulokozi waffe. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo omuwonya waffe. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo omulwanyi waffe. Alabirira obulamu mukubire engalo eza waggulu. Agabirira obulamu mukubire engalo eza waggulu. Alwanirira obulamu mukubire engalo eza waggulu. Alabirira obulamu mukubire engalo ezo ez'amaanyi ddala. Mwebaze awangula entalo z'omanyi n'ez'otamanyi. Mwebaze Mukama awangula entalo z'omanyi n'ez'otamanyi. Mwebaze Mukama awangula entalo z'omanyi n'ez'otamanyi. Mwebaze Mukama nyiga ebinene nga tobitegedde. By'olabako bye bitono n'otya. Ate era n'akugamba totya. Mwebaze Mukama awangula ebinene nga totegedde. Weebale Mukama tusiima. Weebale Mukama tusiima. Weebale Taata tusiima. Twebaza buli lunaku Mukama weebale. Twebaza buli kiseera Mukama weebale. Twebaza buli kadde Mukama weebale. Twebaza Taata ekitiibwa n'amatendo bibyo. 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 Zikubire waggulu omugulumize. Zikubire waggulu omutendereze. N'abamu embeera yo Sitaani abadde amanyi tojja kwebaza. Mugamba oswadde nebaza Yesu. N'abamu olw'ebikusoomooza Sitaani abadde amanyi tojja kwebaza. Mugamba oswadde nebaza Mukama. Weebaze Mukama, weebaze Mukama, weebaze Mukama. Weebaze Yahwe, weebaze Yahwe, weebaze Yahwe. Yamanye bw'oweebaka ne bw'ozuukuka mukubire engalo eza waggulu. Yahwe yamanye bw'oweebaka ne bw'ozuukuka mukubire engalo eza waggulu. Yahwe yamanye bw'oweebaka ne bw'ozuukuka mukubire engalo eza waggulu. Yahwe yamanyi bw'olya, yamanyi bw'onywa, yamanyi bw'oyambala, mwebaze. Yahwe yamanyi bw'olya, yamanyi bw'onywa, yamanyi bw'oyambala, mwebaze. Mwebaze Yahwe ateeka ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala mu bulamu bwo. Mwebaze Yahwe aleeta ekyokulya, ekyokunywa n'ekyokwambala eri obulamu bwo. Weebale Yahwe, weebale Yahwe, weebale Yahwe, weebale Yahwe.
Webale yawe, webale yawe, webale yawe, webale yawe. Osaanira byonna Mukama ekitiibwa n'amatendo. Osaanira byonna Taata ekitiibwa n'amatendo bibyo. Osaanira byonna Mukama ekitiibwa n'amatendo bibyo. Wanika emikono gyo waggulu bulungi okigolole bulungi. Muwubireko Mukama ng'omusinza. Muwubireko Mukama ng'omusinza. Muwubireko Mukama ng'omutendereza. Muwubireko Mukama ng'omusinza. Muwubireko Mukama ng'omutendereza. Muwubireko Mukama ng'omusinza. Muwubireko Mukama ng'omutendereza. Muwubireko Taata ng'omusinza. Muwubireko Mukama ng'omutendereza. Muwubireko afaayo. Byonna by'oyagala bimanye era afaayo, musinze Mukama. Byonna by'oyagala bimanye era afaayo, mutendereze Mukama. Byonna by'oyagala bimanye era afaayo, musinze. Byonna by'oyagala bimanye era afaayo, mutendereze. Byonna by'oyagala bimanye era afaayo, musinze. Akulembera amagenda gaffe n'amadda. Bw'ofuluma omubi aba amanyi tojja kudda. Naye Mukama n'akukuuma amagenda go n'amadda. Yeebale. Mukubire engalo eza waggulu gw'osazewo zikuba. Zikubire waggulu ez'oyo asalawo byonna. Eyasalawo n'agamba nja kununula, nja kulokola. Mukubire engalo ez'amaanyi Katonda waffe. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Yimusa emikono gyo waggulu eba tubiteeke waggulu. Waayo ekisiibo kyaffe nga bw'otakiwanga nayo. Kidduka sipiidi eno ewiiki esembayo. Waayo ekisiibo kyaffe. Waayo ekisiibo kyaffe. Waayo ekisiibo. Waayo ekisiibo. Waayo ekisiibo. Waayo ekisiibo. Waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda. Waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda. Waayo ekisiibo kyaffe eri Mukama, emikono gyongere waggulu. Waayo ekisiibo kyaffe eri Katonda, emikono gyongere waggulu. Byonna bimugambe, kubanga era agenda bikolako. Kisiibo kino Mukama yatugamba tukisiibe nga twegayirira Mukama era yeke nnyini mwene ebisuubizo byaffe bye tuludde nga tulinda atuteeremu obwangu. Twaluŋŋamizibwa omwoyo okusiiba wiiki eno nga wiiki yakwata ku bisuubizo. Wanika emikono waggulu bulungi. Wiiki yakwata ku bisuubizo. Wiiki yakwata ku bisuubizo bye yasuubiza byonna. Wanika emikono bimujjukize. Si lwakubanga abyerabidde, naye Bayibuli egamba nti abajjukiza ba Mukama temuwummulanga, so naye kennyini temumuganyanga kuwummula okutuusa lwali banyweza n'abafuula ettendo. Abajjukiza ba Mukama temuwummulanga, so naye yennyini temumuganya kuwummula. Mikono gyongereko waggulu. Waayo okusabako n'okusiiba n'okwegayirira Mukama, musabe ebisuubizo byo bituukirire. Imusa emikono waggulu ddala. Waayo okusabako n'okusiiba n'okwegayirira Mukama, musabe ebisuubizo byo bituukirire. Eyasuubiza mwesigwa. Abange eyasuubiza mwesigwa. Abali ku Soroti FM, abali ku Soroti TV,
eyasuubiza mwesigwa abali ku Soloti FM abali ku Soloti TV eyasuubiza mwesigwa yimusa emikono omujjukize eyasuubiza ye Mukama ate mwesigwa abali ku Soloti Media App abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku TikTok jjukiza Mukama kubanga yasuubiza ate mwesigwa abali ku Soloti Media App abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku TikTok yimusa emikono jjukize Katonda kubanga yasuubiza ate mwesigwa emikono egyo gyennyini gy'owanise yagamba anagiwanga omukisa yimusa emikono omutege ebibatu mugambe yiwamu n'omukisa ebibatu bitege waggulu mugambe taata yiwamu n'omukisa musabe Mukama emikono egyo agikwasa obujulizi obwegasa emikono egyo agikwasa obujulizi obutegerekeka emikono egyo agikwasa obujulizi obwegasa emikono egyo agikwasa obujulizi obutegerekeka yegulumize kabaka w'abakabaka yegulumize Katonda abeera omulamu akukolera ebinene ebikulu ebinene eby'amaanyi ebitalabwanga akukolere Mukama ate akukozese omwaka gugenda okugwako ng'ebirooto byo bikutte mu ngalo emikono gyongereko waggulu musabe mugambe taata omwaka gugweko ng'ebyali ebirooto byenkutte mu ngalo zange omwaka gugweko ng'ebyali ebirooto byenkutte mu ngalo zange omwaka gugweko ng'ebyali ebirooto byenkutte mu ngalo zange akuteeka ebintu eby'amaanyi mu mikono egyo ebisinga n'ebyo bye wawandiika mu vision book yo akuteera ebintu eby'amaanyi mu mikono gyo ebisinga n'ebyo bye wawandiika mu vision book yo akuteekera ebintu eby'amaanyi mu mikono gyo ebisinga n'ebyo bye wawandiika mu vision book yo akuteekera ebintu eby'amaanyi mu mikono gyo ebisinga n'ebyo bye wawandiika mu vision book yo akukolere Mukama akukolere Mukama era akukozese akukolere Mukama era akukozese akukolere Mukama era akukozese yimusa emikono waggulu mugambe taata onkyusiza obulamu akuwa obulamu bweyagaza mikono giwube ng'osinza ng'omusaba obulamu bweyagaza giwubire Mukama ng'omusinza ng'omusaba obulamu bweyagaza gimuwubire Mukama ng'omusinza ng'omusaba obulamu obweyagaza akukyusize mu bulamu kubanga asobola 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 gwesinza businze bisigadde bijja kwekola emaali yeetambule buli kyossaako emikono kitambule bakasitoma basimbe layini basapulaya mukwatagane bakasitoma bakusimbire layini basapulaya mubeere nga mukolagana emaali etambule emaali etambule emaali etambule emaali etambule muwubire waggulu emikono egyo nga bomusaba amafuta amangi aga sizoni muwubire waggulu emikono egyo nga bomusaba amafuta amangi aga sizoni muwubire Mukama waggulu emikono egyo nga bomusaba amafuta amangi aga sizoni muwubire waggulu emikono egyo nga bomusaba amafuta amangi aga sizoni muwubire waggulu emikono egyo nga bomusaba amafuta amangi aga sizoni muwubire waggulu emikono egyo
nga bw'omusaba amafuta amangi aga sizoni, atwala ekitiibwa Mukama n'amatendo, akutegululira amafuta ge. Muwubire nga bw'omusaba ssente zennyini n'obugagga, muwubire nga bw'omusaba ssente zennyini n'obugagga, muwubire nga bw'omusaba ssente zennyini n'obugagga, muwubire nga bw'omusaba ssente enkalu n'obugagga. Obugagga byebyo ebikalu ebigulibwa, ssente ozeetaaga ezibigula. Muwubireko Mukama, mugambe sizoni gimpe mbeerewo n'ebintu ebitalyerabirwa. Akuwa esizoni eno ate akuwe n'ebintu ebikalu by'otalyerabira. Akuwa esizoni eno akuwe n'ebintu ebikalu abaana n'abazzukulu bye balisangawo ebitalyerabirwa. Amannya go Mukama agateeke mu kitabo ky'obugagga. Muwubireko mugambe taata amannya gange gateeke mu kitabo eky'obugagga. Amannya go Mukama agateeke mu kitabo eky'abawanguzi. Sinza businza Mukama, amannya go Mukama agateeke mu kitabo eky'abawanguzi. Sinza businza Katonda omulamu, amannya go Mukama agateeke mu kitabo eky'obugagga, agateeke mu kitabo eky'abalina obujulizi obunene. Katonda akugatte ku balina obujulizi obw'amaanyi. Wanika emikono bulungi obeerenga akwata ku ggulu. Muwubire Mukama mugambe nteeka mbalina obujulizi obw'amaanyi. Muwubire Mukama mugambe taata nteeka mbalina obujulizi obw'amaanyi. Muwubire Mukama mugambe taata nteeka mbalina obujulizi obw'amaanyi. Muwubire Mukama mugambe taata nteeka mbalina obujulizi obw'amaanyi. Akuteeke mu balina obujulizi ate tojja kubutuulira kyekirungi. Muwubireko, kkiriza Mukama olw'obujulizi obunene. Kkiriza Mukama olw'obujulizi obunene. Abakukyawa abakukyayira ddala, naye ne Katonda akwagalira ddala. Munkubire engalo ez'amaanyi olw'okwagalira ddala. Munkubire engalo ez'amaanyi olw'okukwagalira ddala. Osaanidde Mukama, tunaakusinza, tunaakutenderezanga. Weetwalire ekifo kye ekyokumwanjo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Yeebazibwe Katonda atuwa omukisa okubeera abalamu buli kiseera. Okubeera abalamu buli kiseera kigambo kya muwendo, si kigambo ky'olina okutwala nga kyakusaaga. Kubanga obulamu bangi ababwetaaga naye ne bubalema kubanga tebuliiko magezi. Abalina abasawo abangi bafa, abalina ssente nnyingi bafa, abalina abagagga ababamanyi bafa. Obulamu tubwebaliza Katonda kubanga yamanyi bwabutuwa. Mukubire engalo eza waggulu, yamanyi bwabutuwa. Njagala kutandikira wano era kusimbula kusomesa mu wiiki eno ey'okulindirira Mukama okutuukiriza ebyo bye yasuubiza n'ebyo bye twesuubiza. Ye wiiki esembayo mu kisiibo, n'olwekyo emisingi egimu ngenda kubanga ngigatta n'enjiri oba n'engireeta nga giri gyokka. Kati gino gye gimu kugize nga giri wamu n'enjiri. Tusoma mu kitabo kya Peetero, ebbaluwa ey'okubiri essula 3 olunyiriro olw'omunaana n'olw'omwenda. Agamba naye kino kimu temukyerabiranga. Naye kino kimu temukyerabiranga.
abaagalwa ng'eri Mukama waffe olunaku olumu lusinga emyaka twakikwata bukwasi, twakwata ekigambo ekikyamu ne tukikwata ekyo buli omu kyalina Mukama lusinga emyaka 1000 naye Bayibuli ega lulinga emyaka 1000 n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Ekigambo ekyo twakigabana ku Sande era Mukama yali ampadde okubikkulirwa wiiki eno egenda kuba yakupasuwinga bisuubizo era ngenda kuba anointinga wiiki yonna night prayer yaku anointinga olw'omukaagalo kale tutalinawo saavisi olw'okuba nti bangi ffenna tuli balamu lwa kukkiriza na kusuubira. Yensonga lwaki twasizeewo ku Sande tugenda kupangisa tenti zaffe mu bungi olwa weather eteesigika, ate tugenda kupangisa entebe mu bungi so that tutula ne famire zaffe, kubanga ekisuubizo bwe kijja n'abaana bakyeyagaliramu. Ennyumba esaana ebeeremu abantu nga mwenna emitwe gyammwe gifukiddwako amafuta ag'okwata ku bisuubizo bya Katonda. N'olwekyo tujja kutuula mu ntebe ezo ze tupangisa, tujja kutuula mu tenti ezo ze tupangisa. Ekisibo twakitandika Kanani ajjudde entebe empangise ne tenti, era bwetu bwe tugenda okukimaliriza ku Sande, nga tusaba Katonda famire yo agikolereyo olunaku oluzingako emyaka 1000 egibadde egy'okubonaabona. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, nga tusaba Katonda famire yo agikolereyo olunaku oluzingako emyaka 1000 egy'okubonaabona. Waliwo agamba ni Musumba, kyogamba emyaka 1000 waffe tubadde tubonaabona bobonyibonyi. Kankubulire gisukkanamu tucelebrating emyaka 2025 egya Mukama waffe. Naye famire zizze zibeera bulungi ne Bulaaya ne mu Amerika nawa, era bakulaga nti sente ezisinga obungi ziri mu famire zezimu. Abatabadde na sente basussa n'emyaka 1000, abatabadde na kintu basussa emyaka 1000, ate be bangi. Naye ekiriwo ekirungi, Mukama azze amoggolako ng'amoggolako ng'amoggolako ng'amoggolako, azze ng'akendeeza. Buli mulembe asiima n'abako baaga nti eno famire kati nayo njijjeeyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ate bw'aba asiimye mu mulembe okugyayo famire, akwatamu omuntu ogwo. Oba okitegedde webaze Katonda. Bw'aba asiimye mu mulembe okugyayo famire, akwatamu omuntu omu. Oyo bw'amukwatako bw'ati, eyo famire ng'eteredde. Akaseera katuuka nga famire yali ebaliwa mu famire embi, kati ng'eri mu famire ezeegombesa. Ekigambo kino bw'oba okiwulira, manya nti Katonda gwe gwalonze mu famire. Musobola okuba nga ekigambo mukiwulira bangi nga mwena muli ba famire emu, naye Mukama alonze gwe. Musobola okuba nga ekigambo mukiwulira bangi nga muli mu famire emu, naye Mukama alonze gwe. Ebintu bikyuke, ebyennyambala bikyuke, ebyendya bikyuke, ebyenzijanjaba bikyuke, connections zikyuke, ebyensula bikyuke, ebyentambula bikyuke, ne programs zennyini zikyuke. Agambe naye kino kimu, si bingi, kimu. Ebirala ne bw'obyerabira, naye teweerabiranga
nti olunaku olumu lulinga emyaka 1000. Katonda abunzika ennaku ey'emyaka 1000 mu lunaku lumu, ate akulaba n'alowooza nti emyaka 1000 emabega mubadde bulungi. Mu lunaku olwo omuntu akusanga nalaba omwana w'omugagga. Mu lunaku olwo omuntu akusanga ne bamaga nti oyo yali mwavu lunkupe. Yali mwavu, yali talina fiizi. Abaana baatuulanga omwaka ne gufa, zasasude ne zikomaawo, naye nga go bannyonnyola nga kizibu okumumatiza. Kizibu okumumatiza. Era kyova olaba mwabakkiriza abasabi abawulira ekigambo kino, abaddizibwamu amaanyi enjiri eno, kino ekintu nkibasaba buli kaseera. Buli stage weekubiseeyo obufaananyi. Buli stage weekubiseeyo obufaananyi. Bwe weekubisa ebifaananyi ng'olina simu, funa backup. Funa bagiyita batya kaadi eyo? Wangi? Kaadi bagiyita batya? Just card? Memory card. Funa memory card. Ogirenga ebintu bwe biteeke ku memory card kuba essimu zibula. Essimu zigwa, essimu bazibba. Teeka ku memory card, ogitereke bulungi. Oddemu okuba ebirala. Waliwo olunaku lwe bulikya n'otegera nti Bujjingo yayitibwa Katonda. Weewaawo n'olwaliro okitegeera, naye kati njogera n'omuntu n'agamba nti kiriwunzikibwa kitya emyaka 1000 egy'okubonaabona ne giggwaako, nange ne bukya ku makya ng'ebirowoozo byange biteredde. Kijja kubaawo. Kijja kubaawo. Twali tunyumya ne Twina Habati omusumba. Twina Habati musumba ekawempe eyo. Naye bwe twali tunyumya ne mugamba naye olabako ku vidiyo yo egamba ndi sibyakyama. Sibyakyama. Yesu byakola, byakoledde abangi, ajja kubikolera. N'emikono ebiri akuwambaatire. Sibyakyama. Yesu byakola. Ne tugenda kulimba olwokubiri. Tukwaniriza mu studio ya Soroti yaffe. Sebo omwagalwa w'abangi. Bulijjo bambuuza ebibuuzo ku gwe, ko nze ndi kuyita obibeegambire. Wakola otya okufuuka kino ky'oli sebo? Wasala amagezi kyoga tugambe. Twakulaba wano ng'otandika, banga tono okyuse sebo. Ne tujjayo bu vidiyo ku ssimu nga naye abula obwegaana, kuba bw'olaba Twina Habati bwafaanana kati. Ne tuyina wa vidiyo ya sibyakyama, ne tuyina wa vidiyo ya tukwaniriza mu studio ya Soroti yaffe. Nze nateekawo Soroti kuba ekirungi n'etalina TV gye yayogerako. Yagamba tukwaniriza mu studio ya TV yaffe. Naye nange mu kaseera ako nali bubi nga n'abalina TV y'abaddala tebasobola kunnyaniriza muki mu studio zaabwe. Bikyuka. 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 Peetero agambye naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Ako nsaba kakugweremu. Oli mwagalwa, akukyawa si ye Katonda. Oli mwagalwa. Erinnya ly'eddala gwe beloved. Kiwandiike nti erinnya lyange eddala nze beloved. Oba kiwandiike mu lulimi lw'ewammwe mpendwa.
oli mwagalwa atakwagala buli lunaku atetenkanya engeri gy'onoosiraana naye okyaliwo olw'ekisa kya Katonda. Atakwagala buli lunaku ayiiya. Peetero agamba naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Oli mwagalwa era ekyo njagala kiyingire mu mutwe gwo obeere n'obukkakkamu obeere muteefu okimanye nti oyagalwa. 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 Ekyo nsaba kibeere mu mutima gwo. Atakwagala yaba abeera n'ebizibu. Bibeere bizibu by'oyo atakwagala. Era lekeraawo okweraliikiriranga nti waliwo alabika ng'engeri gy'akutunuliramu takwagala. Waddembe okutunulira nga akwagala, waddembe okutunulira nga takwagala. Eddembe eryo alirina. Naye ggwe bwetunulirenga nga oli mwagalwa. Wetunulirenga nga oli mwagalwa. Kandeeta ekyokulabirako nga kyangu nnyo. Singa ow'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akwagala nnyo era nga buli lunaku olina akakisa akoogera naye nga teerabira kugamba nti oli mwagalwa we akwagala. Kati nga ffe ffenna abasigadde mu Uganda tetukwagalira ddala, wandifuddeyo. Nkiddemu kijeemu ebyobufuzi. Oyinza oba toyagala Museveni naawe era olina ebizibu byo, kubanga gw'otaagala tamanyi nti mwoli mu Uganda. Omanyi omuntu okukyawa nga akukyawa temumanyiganye. Kati nze woba onkyawa ng'obeera Zimbabwe nga tonjagalira ddala otera okulaba Soloti TV n'ogamba I hate that man ng'oli Zimbabwe, tolinnyangana mu Uganda, obukyayi bwe bunkosa butya? Mwandibadde nga mwejjako n'ebintu ebyo bwe bityo. Okyawa otya omuntu nga temumanyiganye? Ate naawe era ekikutawaanya mutima mubi. Singa Museveni asinzidde ku TV n'ayogera amannya go gombi n'ayogera n'ekitaawo n'aga nti mbalowoozaako, obadde olisuulira obukyayi. Obadde okolera ki? Osuulira obukyayi. Kasita ayogera amannya go gombi n'ayogera ne ku kitaawo n'ayogera ne zooni mw'osula n'aga nti bw'oba tobaddeeko ku TV bakugambe nti akwagala, nga gwe obadde osinga omukyawa, awo osuulira obukyayi. Era bw'abaga nti ku lwokubiri wiiki ejja jangu mu State House otandika okubala ennaku nga teziggwayo ng'oyagala kukeerayo. Ebyo ndeese byakulabirako ndi mu kusomesa mu misingi ate mu njiri. Oteeka okubanga ebyokulabirako bikwanguyiza okumanya Mukama kyagamba. Singa Muzeeyi Museveni akwagala era nga bunaku olina akakisa akoogera naye ku ssimu n'akugamba naye kino kimu tokyerabiranga ti nkwagala nnyo. Kati ffe abasigadde ne tukukyawa era nga tetukwagalira ddala. Mu zooni gy'osula tebakwagala, ku kyalo tebakwagala, tebalina kyakkola, ate batya n'okukwatako kubanga Museveni akwagala. Wandibadde weeraliikira olw'abantu ab'oku kyalo ffe abatakwagala nga ate Pulezidenti lunaku akujukiza nti akwagala. Kaakati Pulezidenti Museveni ye muntu, naye twogera Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, zikubira waggulu ng'emikono ogiwanise bulungi. Twogera ku Katonda amanyi amawuggwe go be gakola era nga yagakozesa. Omwami we asobola okugamba nti akwagala naye talina kyamanyi mundaayo. N'oluviiri obuviiri omwami wo tamanyi bwe lumera.
era kyova olaba tuwandisudde Katonda kubanga bafunye omwagalwa. Abantu abamu bagwa eddalu ku mwami we ne Katonda atwala mwami we, ku mukyala we ne Katonda atwala mukyala we, ku mwana we ne Katonda atwala mwana we. Gye bali aga nti anza okufiirwa omwana Katonda mmuta. Sigamba nti omwana we agenda kufa ni lwaki omuteeka mu kifo kya Katonda. Katonda mulala mulalamu ng'abavubuka bwe boogera. Katonda mulalamu amanyi amawugwe, amanyi akawago, amanyi akataago, amanyi akalulwe, yamanyi ensigo, yamanyi bw'abikozesa, yamanyi byonna. Kumanya obwongo bw'otolabangako olowooza nti otegeera era olowooza nti olina obwongo, oteebereza buteebereza okwata mutonoga nti oba buli wano naye mutwe mulimu obwongo, naye eyabuteekamu ate abulabirira buli lunaku yakwagala. Mukubire engalo ez'amaanyi Katonda waffe eyateekamu obwongo akulabirira buli lunaku akwagala. Kati Pawulo bw'agamba nti abaagalwa, tayogera ku bantu be baagala ennyo mu katale, tayogera ku bantu be baagala ennyo ku maduuka, ayogera ku baagalwa Katonda balabirira ng'omutima gukuba okuva lwe wazaalibwa paka leero, tegusirikanga. Wandi mukubidde engalo ez'amaanyi Katonda waffe. Essaawa tuzirabye nga zikuba nesirika, naye omutima gwo gukuba okusinga essaawa okuva lwe watandika okutondebwa mu lubuto. Abasawo ne bagamba omutima kati gutondeddwa gukuba, okutuuka leero tegusirikanga, okutuuka leero tegusirikanga. Oyo yakwagala, n'okwagala kwe kwa nsonga. Era batuba tusaba buli lunaku, twagala okunnyonnyola abatategeera lwaki tusaba buli lunaku. Gy'okoma okubeera mu maaso g'omwagalwa wo gy'akoma okwagala. N'ekino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Nkaluddeko okubanga bwe ŋŋamba nti abaagalwa waliwo aga nti agamba balala. Nze nga ndiko olutwe, gwekwate kwolaba oba lutwe, mutwe oba lutwe. Nze nga ndiko okugaanibwa, naye ng'akugaana oba akukyawa yasalawo omukka gwossa, omukono gwo singa gusanyalala asobola okuguzaawo, yakuwa amaanyi agatambula. Totwalanga ekintu kyonna for granted. Okusituka n'otambula mirako ewedde emirimu. Okusituka n'otambula mirako ewedde emirimu. Nagendako enakasero, nali ngenze kusabira Jose Chameleone, nali ngenze omulambulako of course weyalwalira ennyawo, nengenda n'omusabira. Famire y'abamayanja yonna yaliwo, ne mbabuulira ekigambo. Naye bwe mba nvaayo nensanga omu ku banene, nensanga omu ku banene mu ggwanga lino kati atambula bulungi, ali bulungi, emirimu gye gitambula, abantu batubulako naye nga balwadde. Naddamu n'alabika nga toyinza omanya kyabaawo, nange nali ndudde omulaba. Nensanga omu ku banene nga bamuyigiriza okutambula nate, bayigiriza muyigirize kutambula. Yafuna operation, aludde ng'ali wansi, kane baga nti kati awonye, era abantu be bannona. Nengene ne tugatta emikono ne tusaba, naye nga atambulira mu kana akantu kalinga akagane okasula nekeyongera maaso okutta eno n'eno, ng'ayiga buyinza okutambula. Ne basanyuka ng'atambudde n'ava wano n'atuuka wali mita nga 25 ze yatambula, n'akomawo. Abasawo ne baga nti kati awagenda bumuli atambudde nnyo. Naye nga gwe njogerako
be bantu aba bali abachapa omugu kwat era kati bw'omulaba tomanya nti yali baddamu okumuyigiriza buto okutambula. Bw'okeera ku makya n'otambula atakwagala alekeyo. Atakwagala alekeyo. Otyo bw'okeera ku makya engalo ezo n'ozikuba kubira Mukama engalo ez'amaanyi atakwagala alekeyo. Oli mupendwa, oli mwagalwa, oyagalwa. Yensonga lwaki emikono gy'osobola ogikola bw'oti gikyekola bwe giti. Amagulu g'okyasobola ogasamba oweta. Osobola okulinnya ensingo oginyoola namu bw'oti. Kati gweyo gw'oginyoola ne waliwo abantu kati we twogerera ng'ensingo eyiika buyisi terina sayidi gy'ebeera. Ng'ate gyo yabadde bulungi. Nga yenna kati aleba. Njagala kukatiriza akagambo kano ak'obwagalwa. Agame naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Katonda akuwa amaaso agalaba ne weegomba akwagala. Tolaba bulabi ne weegomba wabala buli kyolabyeko ne kiyingira ne mu bwongo obwo akirina naye teyazaalibwa nakyo. Katonda akulagako kyagenda okukolera. Weewala okwatirwa ng'obujja abantu kubanga olabye nga balina ebintu. Buli gw'olaba alina ebintu Katonda aba akulagako ekiddako ewuwo. Kiwandiise oleme kyerabira. Katonda aba akulagako ekiddako ewuwo. Bw'olaba embaga ey'amaanyi tofuna kasajja ku mutima, Katonda aba akulaga eyiyo. Bw'olaba ennyumba ey'amaanyi tokwatibwa kasajja ku mutima, Katonda akulaga. Ndowooza siwaliwo rocket science awo ow'okutuuka okuba nga oyagala kubuuza nti wazaalibwa n'ennyumba eyo. Tiwaliwo kyamaanyi kikwetagisa genda kubuuza oba omuntu oyo yazaalibwa n'ekintu ekyo ky'omulabye nakyo. Tiwetaaga kubuuza avuga mmotoka esinga n'ey'ekirooto kyo oba ey'ekirooto kyo omubuuza oba yazaalibwa nayo. Ne bamaama abazaala abali obulungi bakimanyi bazaala baana nga bali bwereere. Naawe abirina tolumya. Katonda baba ne byakuwadde tiyakwongerezaako nti aggaliddewo ku ggwe. Akyagaba. Abirina Mukama tiyagambye nti aggaliddewo ku ggwe, Katonda akyagaba. Kola omukwano ne Katonda ebbanga ly'oli mu nsi. Tewaliwo kyatajja kuwa. Na kino njagala okitegeere Mukama aba bakusaasidde n'obifuna. Naawe agenda obifuna. Teweerumyanga. Weegabirenga ekintu tofaayo ku kye tunaayogera ffe aboogezi. Tuli ba mimwa gyaffe. Gula emmotoka tugambe tekusaana. Yambala essuuti tugambe wagyeyazise. Siba akaviiri twogere. Abantu balina emimwa. Osiba akaviiri ne bagana yako tikasaana mutwe bwe gutyo. Mbukayina omutwe omulala gwe kasaana. Noyambala ekiteeteeyi kyo ne bagana ate kale kya bbeeyi naye ate tekisaana kala bwetyo. Kati ekyo kiba kyambalwa wa brown. Gwe yambala ffe twogere. Kubanga akenkubulire lwakigambye nti bw'obanga Katonda akusaasidde emyaka 1000 egy'okubonaabona n'agizingako mu lunaku olwo bw'akusaasiranga, teweerumyanga kubanga ate bw'onooba ova wano togenda bitwala. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Tujja mu nsi muno nga tetulina kintu. Ne batutandika mpolampola nga tuli ku mabeere gokka. Si lwakubanga batukyawa. Myezi bwegiwera 6 ne bagamba kale anywe ne ku mazzi. Era mwabazaala mwandyekuttenganya abasawo bababuulire. Muve ku bintu by'ekinnakyalo. Omwana tomala gamupakira mazzi bw'amabeere gaaganya okujja. Waliwo ebbanga wanywera amazzi. Waliwo ebbanga lyateeka emmere mu kamwa.
ate era tagiteekayo nga bw'ogiteekayo ggwe. Eyiye yakugottera ddala oteeka okumanya levo y'omwana wo. Naye mwe mwenna be baali bagottera mwe muli akati chips ne chicken essowaani ne muzibuuza ebibuuzo. Waliwo omwana yaŋŋamba juuzi tene muzeeyo kimanyi nti emmere bagiseera mu Kampala ne mugamba tebagiseerangako. Bw'oba olina ssente tewali akuwa mmere entono. Gwe genda mu wooteeri obagambe nti tuli bataano abalala bajja babateere wamu mugambe nti ate ffe okusinga tuliira wamu bateeke wamu. Owa wooteeri anoonya ssente mugambe tuli bataano tuli balusaniya bannange bajja nzikanjire nga naaba mu ngalo bateekaawo olaba oba tebakuwa mmere esingane gye walyanga mu kyalo. Tolemanga ekibuga mbu mmere bagaba ntono. Gisabe abantu bakutundire weerire emmere. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Mu musumba obummere bagaba butono batya. Ne bwaba mukyala wo nga yafumba obummere obutono mugambe waliwo abagenyi leero. Mugambe tulina abagenyi leeta enkoko 3 oba 5. Mugambe ezimufuna akuyambako mugikole luwombo. Toswaliranga ku mikolo ng'otikka. Osobola okuliira ewuwo. Osobola okuliira ewuwo. Mukyalo omugamba tulina abagenyi. Saabwe ziwera 9 nga tebajja omana nakwerumiza ddala njala. Bakutuuka 7. 7 tebajja, 8 tebajja, 9 n'omugamba nti owange enjala ennuma jjula. Baŋŋambye banaatera okutuuka jjulira ddala yonna gijjule. Banaatera okutuuka ffe tugire nga tulya. Kwasaganya enkoko okwasa ey'okubiri olaba oba eri yakugambako. Emmere si ntono. Naye kyeŋŋamba kye kino lekeraawo okwerumya ng'otunuulira abantu. Abamu mwambala engoye ng'ewandibadde ofuna olugoye banne. Nakizuula luvannyuma era bwe nakizuulira bwe natandikira okukola ekituufu. Tweyambalanga olugoye olutakwatagana na mubiri gwo. Mukama ng'akusaasidde. Noonya matiri ebeera ku mubiri gwo n'etekusiiwa n'etekukalabula n'etekuyisa bubi n'owulira nga olina emirembe. Toyambala kutufaanana. Abantu ogenda n'obawulira nga bawunze bawulire nti wali akaleega ka miliyoni 2. Akaleega aka miliyoni 2 ke kamu ku buleega obw'essente entono. Ddala. Mbuliza nebba nti akako kameka. Kubira abakyala bakubye n'akakule. Temubanga mwambadde obuleega obwasiiwa. Obuleega obwa ssente n'obutandikira ku miliyoni 2 okudda waggulu. Satu nyatano omukadde w'ekkanisa abuuza nti olwo nga lwakisigala n'engula ekyapa ojja bigula paka lw'oli bikoowa. Oligula ebyapa bimeka? Gwolowooza oyinza okugula ebyapa mu nsi muno n'osinga omugenzi Sebaana ebyapa bye yali alina bamuziika na bimeka? Olyanga ku mmere oyambalanga ky'oyagala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olyanga ku mmere ate oyambalanga ky'oyagala. Kyembadde ngamba ndowooza okifunye mu mutima mulungi. Katonda bw'akuyamba n'awunzika ennaku togisigazanga mu bwongo. Kiwandiike. Kiwandiike. Katonda bw'akuyambanga n'awunzika ennaku togisigazanga mu bwongo. Oba kiyingidde. Nandyagadde kiyingire nnyo. Waliwo eddala wootuuka nga lunaku essuuka ziteeka okukyuka.
kubanga essuuka etukula ereeta naye eyambako okutula otulungi. Gwe omanyi kyekitegeeza okunaaba n'osula mu ssuuka ey'ennaku 3. Omubiri gw'otaddewo gutukula naye ogutadde ku ssuuka gye watuyanirako ku Sande. All the sudden ogenda okuwulira nga saidi yeno wakusiiwa naye nga tewakusiiwa, omubiri ogutukula gusisekko eriri ku ssuuka. Essuuka okulwa ennyo ku buliri ziteekwa okuba ennaku 2. Buuliza neba nti eyiye emalako ennaku mmeka? Ate obuuza abalenzi abo basingo. Essuuka etuuka n'ejjako yokka agenda okuddamu ogenda okwebaka nga yagudde wansi. Yo yennyini ng'ekikooye. Obuliri nakyo kintu ky'amaanyi. Obuliri kintu kya bbeeyi. Eddenyo nasaba ng'essaala nga buli kaseera ngisaba ekyavaamu ne ngikyusa. Nasaba ng'essaala ey'abantu abanumizibwa ensingo, abantu abanumizibwa emigongo, naye nga ndaba abantu bensabira beebamu buli kaseera. Omwe mutukuvu nanga ndi beebaka bubi. Kati tandika kusabira buliri. Era kati ne bwe mbayita no tibaliiwo abantu abalumizibwa ensingo n'emigongo. Ebitanda ebibi olw'oto oba ng'olinga nte otomera ki? Omutwe n'ogutwala mu buno obubaawo obusembayo mu bitanda ate n'onyiga. Emifaliso ogutuuka ekiseera nga gubeera mufaliso nga togwebaseeko. Bw'oba teweebase gubeera wagguluko bwe guti. Naye nga tonaba nakwebaka otuddeko bw'otunuulira nga embaawo ziwulira ku kabina. Kati ogwo ogenda okwebaka mangu nnyo nga gukutadde ku mbaawo. Kale bagenda ogamba muwanika abalunzi mu mbiri zine mu mugongo tusabe. Gw'osooka waggulu naye ng'ate buli lunaku oli wakusabira. Namanya nti obwo buliri. Kusabira Katonda akuwa obuliri obulungi. Ezikubire waggulu nga bweyaniriza ekisa ekyo. Katonda akuwa obuliri obulungi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Abalanga woteeri ennene balanga buliri. Abantu baagala nnyo ogenda okusulako out si lwakwagala naye bagende bakyuse ku ngeri gye beebakamu. Mugenda okuva out ng'ennaku 6-7 ze mumazeeyo. Buli lunaku madde musanga bakyusizza dde amasuuka. Ekyo kyokka teweetaaga waka. Teweetaaga agenda kusula mu kyalo. Buli lunaku weetaaga suuka ndala, tawulo ndala. Musekerirani bannange. Nabagambye olunaku lumu Katonda asobola okukyusa emyaka 1000 ennaku neekuvaako. Katonda atakujjanga mu nnaku ate neesigala mu bwongo. Ngenda kusiitaana nammwe kubanga ndowooza ebirala obeddamu bikkiriza naye ekya buli nnaku tawula endala kigaanye okuyingira mu mutwe. Kigaanye. Kati nkole ntya? Abali ku TV n'abali ku radio mumpe ku magezi kati nkole ntya? Bano bentudde nabo wano bakoze sampling enzibu ennyo. Wali ofulumyeko mu hoteri nga mwagenzeeko out kwewayo ka treat n'okomawo nga tawulo gye baleseemu y'erimu. Omanyi lwaki buli kaseera ogamba ne bane tudde okugendako out? Ebyo byokka bye bakyusa. Ne sabuni gwe wanaabyako ennyini bamugjamu ne bateekamu omulala osabuukulula mulala. Kamba twale ku kirala ate nga kitono nnyo. Ne olabe nga nakyera mugenda kati sha buli lunaku oteekwa okuba ne toothbrush endala. Akasenya abantu abamu mukola nga temuna bifuba. Mumira obwo obuntu obugundi obwo. Mumira obwo obuntu obuli ku ki? Bu brush obuli ku kasenya bwe mumira.
omuntu akuuta paka ng'ekibuno kijja omusaayi. Mbuliza ne banti akasenya k'olina eka akamaze ebbanga ki? Teacher Beatrice agambye Yesu yakamanyi. Oyo teacher. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kakati kino kyekibaawo bwe bikyuka si gwakyusa obusenya. Wabeerawo abalya ku ssente Katonda bakufukako amafuta n'ekikompe ekyo kiba kiyiwa. Wabeerawo abalya ku ssente abanaakyusanga amasuuka, abanaakyusanga obusenya, abajjayo tawulo ne bateekayo endala. Nzikiriza Mukama nti ajja kukkolera. Aliwo agamba nti Mukama ajja kukinkolera. Nyina mukwano gwange ali muno mu Kampala. Somu si babiri. Naye bw'azaala abaana azaalira bweru. Bw'aba azadde bamaidi abasookerwako bava South Africa. Ate nga basawo be bamaidi. Bamekinga sure nti abaana balamu kubanga ebyobulamu babimanyi. Bali ku kyeyo mu Uganda. Mwe munoonya genda South Africa naye mu Uganda mulimu bannayuganda abakozesa abakugu okuva e South Africa kulabirira baana. Ewaka waliwo abakugu abafumbi bava Kenya. Bannakenya bachefu balungi. Ngenda nkuyisayisaamu otegere Mukama bwabikyusa kyonaakola. Obulidde bachefu abalungi Kenya wano wabajja. Waliwo omulala alina bizinesi nyingi. Sijja mwogerako nnyo naye abamanyi bwe njogera bajja mutegeera. Bizinesi ze zimanagingibwa abazungu. Bakuba kyeyo wano. Bakuba wano kyeyo. Nti musajja omu ow'amaanyi nti n'omu ku baali bakulira MTN yagenda akulira kampani ze. Kampani ennene nga MTN. Omukozi ow'okuntiko okuvayo n'agenda n'akolewa omuntu mu bizinesi z'omuntu. Ensasula nga nnungi. Si waakuno talina bamanyi nnyo. Tajja kufera. Bino byonna byetweraliikirira. Toleeta mukozi waka. Omukozi ajja kulinnya omwana. Abakozi abalina ennaku bajja lwakubanga naawe olina ennaku. Kiŋŋambira akuliraanye. Okufuna abakozi abalina ennaku bajja lwakubanga naawe olina ennaku. Mugenda mujja gye mumujja. Yazaalayo dda abaana be babiri. Basomera emitwalo 25 agala emitwalo 5 gw'osasula 10. Ye 10 si nyingi. 7 n'omukaaga. Oyagala omuwa emitwalo 6 naye tanywa ku mata g'omwana. Omwana asibe ng'akaaba nga bw'asirisa. Ku mitwalo 10 neewuwe omwana gwe yalekeri naye akaaba n'ono akaaba. Bamuteerako akasimu naye nti omwana ali wano atabuse. Akaaba n'owuwo n'akaaba ono n'ali oluyi. Ngambira ne banti ennaku attracts ennaku. Era abamu mwandibadde musala amagezi bw'oba tona bakutuuka ku ddala lya kuba n'abakozi waka. Ng'omanyi nti okyalina ennaku toleeta mukozi mu nnaku ajja kuttira omwana. Natuuka wali nendaba bano abakozi abava e South Africa bannansi 2 engeri gye bafaayo nabo bakwatira omulimo gwabwe ng'ekyatika. Ali ku kyeyo mu Uganda. Weza nnungi alya bulungi. Asasulwa kaawamu. Talinaako renti.
Tainako rent, tainako costs ziri awo. Twali tutuddawo ne Susan Makula Bujjingo batulabirira babuuza bachefu babuuza tuleete basiika bafumba obuntu nga tobulyangako bakozi bawaka. Bukadde 2 omwezi. Nze wamu bwentuuka gye babeera bankyaziza okusabira abantu soogera nnyo mpozi Bayibuli. Era bw'obanga tubanga abalina emboozi gye tunyumya ngamba buga nti bwate bayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka atufiirire ffena. Eno enjiri gye mbuulira wano waliwo gyetakola. Twolina bw'obagamba bo nti olunaku lumu lusinga emyaka 1000 nti bagenda kukyusa emyaka 1000 olunaku lumu mbeere bulungi. Babeera dda bulungi dda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nsaba Katonda mpangaaze naawe akuwangaze tutuuke ekiseera ng'eno enjiri tokyagyetaaga. Lunaku olwo Susan Makula Bujjingo ye mujulizi wange ne Kristo twali mu kifo ekimu. Omwami ne mukyala we ne batugamba tetubasabira ssente endala, tubasabire ze balina zibeerewo. Tubasabire ze balina zibeerewo. Era bwe twavuga emmotoka ne tuvaawo kuba naffe era Mukama atusaasidde. Bwe twavuga emmotoka ne tuvaawo ne ngamba Makula nti okiwulidde batokiwulidde. Nanga nakiwulidde nnyo. Ne mubuuza kiki kye wawulidde ennyo nti tebaagala ssente endala, baagala ziriwo zibeerewo. Eziriwo zibeerewo. Kati bwe tugamba nti wanika ebibatu Mukama akuwa essente abo tebawanika. Enjiri ne Saala si byabwe. Bwe tugamba nti wanika emikono musabe Mukama ssente zinywere zibeerewo, ezo zibeerewo. Babeerako ku njiri bonna abatuwa invitation lwakuba nti babeerako ku salt. Babeera kuli n'abuuza ne muli nti ebyo byagambye gye biri. Kati nga kino kyenjogere nti abakozi abamu bafuna emitwalo 6 nga alabira omwana wo, alabira ddala nga gwe mutemu. Omwana omwesigisa omuntu ku mitwalo 6, 10, 15 tibamanyi nti abakozi bakolera n'emitwalo 5. Naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Peetero ekyokubiri essula 3:8 ng'eri Mukama waffe. Mukama waffe nsaba onyambe abantu bano bakolere baleme okulaba olunyiri luno nga balulaba bulabi. Olunaku lumulinga emyaka 1000 n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Katonda azingako ennaku mu lunaku olwo n'obanga abadde obulungi emabega yonna. N'obanga abadde obulungi emabega yonna. Nze simanyi na bwe tubeerawo. Katonda yamanyi bwe tubeerawo ge mazima. Abatalina famire dokita muwanike emikono. Wanika bulungi tewali kiswaza wano. Kyekyo bannayuganda banaffe abali ebweru n'abali kuno muwanike bulungi emikono. Temulina famire dokita wanike emikono gyo. Abantu balina abajjanjaba amannyo, balina abajjanjaba amaaso, abantu balina abalabirira amatu, balina abalabirira amagumba. Abaga nti emyaka gye giyise emabega wonna sigendangako okwekebeza nzenna wamu. Wanike emikono gyo nga tonna bagenda kusala check-up emyaka mingi egiyise. Wanika bulungi emikono. Kyekyo kye tuliko bannayuganda bannaffe. Ate weetuli kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu zinoge.
kanzikirize nti n'abali ku TV n'abali ku Salt FM bonna bawanise emikono. Ate tekirina mu pulaani zo. Mu bintu byoli mu kusabira kati November ne December tosabaayo kadde ka kugenda kwekebera salale. Wanika emikono ngo badde tokirinamu ne mu pulaani era wanika gyombi waggulu wubirako Yesu. Muwubireko Yesu ngera kibadde tekiri mu pulaani zo. Abantu kati abatulaba ku TV babuuza nti abo babeerawo batya. Naffe kye tubuuza tubeerawo tutya bw'ataba Katonda. Gwamanyize bwe naawona, gwamanyize bwe mbaawo, gwamanyize bwe naawona. Mukama ntunuulidde gwe, gwamanyize bwe naawona, gwamanyize bwe mbaawo, gwamanyize bwe naawona. Katonda wange mbeezaawo, mukubire engalo ez'amaanyi akubeezaawo. Kyewuunyisa nti weetuli ate tetugenda. Mwebala okwagala Katonda. Kati ndowooza njagala okitegeere akagambo kali kanoge nti naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Abakola ki? Abaagalwa. Kubanga gwe Katonda gw'olina era Katonda gw'olina era Katonda yekka gw'olina gwe kye bayita God to be the Alpha and the Omega okikakasa. Wano wetwogera mu November abantu balinnyedde ennyonyi bagenze kwekebeza balabe tebannafuna kansa. Kansa omwagwa n'abaana tiyazze. Bakebera mibiri gyonna baleme kufa kuleka ssente wadde beekebeza era bafa. Wangi bwe twogera tuto tulinga abali primitive naye that's the truth. Agenda okuva ewu Kongo ng'awunze bamuwadde amawulire amafu. Nze nzikiriza mu Katonda by'amagero nti ogenda olaba nga luwa akantu akalinga akazimbi ono engeri gye kabulamu naye togitegeera. Kazimba wiche wedogera mu kisibo nga ndagira mu linnya lya Mukama ffe Yesu buli abadde alina akantu keweekengera, buli abadde alina akantu kootya, buli abadde alina akantu akakuzimbyazimbya oba mu bbeere oba wa kootategeera Yesu akookye. Katonda muliro era ali mu ffe. Katonda muliro yannaza yantukuza yanjagaza. Yebale kunjagala. Omwana muliro, omwana muliro era ali mu ffe. Yesu muliro yannaza yantukuza yanjagala mazima ddala kyewuunyisa. Omwana muliro era ddala ali mu ffe. Omwoyo muliro, omwoyo muliro, omwoyo muliro yannaza yantukuza yanjagala mazima ddala kyewuunyisa. Omwoyo muliro era ddala ali mu ffe. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Babiloniya 12 olunyiri olwa 29. Hebrews chapter 12 verse 29. Bayibuli egamba nti Katonda ffe muliro ogwokya. Our God is the consuming fire. Hebrews 12:29. Singa Katonda si muliro ogwokya, mwe mwenna abawanise emikono abatenda basawo b'amannyo nga tolina musawo wa kiwanga, tolina musawo wa magumba, tolina musawo, tolina era nga emyaka n'emyaka giyise nga teweekebeza salale, wandibaddewo otya?
wali ku njiri n'agirabira ku TV nga yeewuunyiza era ng'amanyi Uganda. Naye ffe tuli mu bibatu bya Katonda. Tuli mu bibatu bya Katonda. Tuli mu bibatu bya Katonda. Teweeraliikirira. Katonda akulabirira akujjanjaba. Katonda oyo eyafuuka omulokozi, omuzadde, ate insurance, ate dokita, byonna agenda bikola mu linnya erya Yesu. Mukubira engalo ez'awaggulu ng'omubulira byali mu bulamu bwo. Mulokozi, muzadde, mukuumi ewa security yo, yakola byonna mu byonna ye byonna mu byonna, zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Olunaku lumu lulinga emyaka 1000, n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu in the sight of God. Katonda teyeetaaga agendanga naye atwala ebbanga sitaani lyamaze nga akunyigiriza buli lunaku asumuleko kabajjo katundu. Kingire mu bwongo obwo nti mu lunaku olwo azikiza ennaku ya myaka 1000. Ennaku nabadde gamba tutambudde nayo bajjajja ne bajjajja babajjajja babajjajja paka le batematema ettaka abazungu era ababoti bagabana paka leero. Naye Mukama agenda kuzingako ennaku ya myaka 1000 mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Akuwe sente, akukole bulungi, ogule ettaka, otuuke okubanga bwaba wajja ogamba nti atunda ettaka omuga nti ndi okay, si kyayagala ttaka. Famire ogizimbire, basaba ne bannyabo temuwanika. Si buli omuntu alina kukola nnyo. Waliwo abalala nga Mukama abajjukira kuyita mu balala. Era wenjogera waliwo omuzadde kati ng'ali mu nnyumba etemagana gy'ataazimba. Katonda bwe yajjukira abaana ne batereeza ennyumba y'abazadde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olunyiro olw'omwenda, Peetero ekyokubiri essula 3 olunyirwa 9. Mukama ffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa. Mukama ffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa. Ebirowoozo by'abalala bireme okwonoona ebirowoozo byo. Abatalindiridde be bagamba kirudde. Omuntu aveeringa naye munaku muzibu n'alyoka akutegeeza ate gwe ennaku yo. Mupangisa munno n'akutegeeza naye gwe oluddewo okuzimba. Ayinza n'okwesooka naga nange sinnazimba naye ate gwe oluddewo nnyo. Wangi naga nange sinnazimba naye ate mwe abaludde ku nnyumba zino mulimba muluddeko nnyo. Atalina mmotoka n'agamba nange siina mmotoka naye ate oludde ku bigere. Atakolanga mbaga n'akubanja embaga bubi nnyo. Ne bakikusuba nako ne bagamba gwe gikola otuviire mu kkubo gw'osibye embaga. Opinioni z'abantu abalala ze zirowoozesa abaana b'abantu nti Katonda aluddewo. Taluyisa ng'abalala bwe balowooza. Taluyisa. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukama taluyisa. Kimu kyokka kye nkusaba okukkiriza kwo mu Katonda, tokukkiriza kuyuugayuuga, tosagaasagana. Ye Bebulaniya 10:23. Hebrews 10:23. Hebrews 10:23. Bebulaniya 10:23. Tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe
obutasagaasagana kubanga yasuubiza mwesigwa. Tunyweze essuubi lyaffe. Buli kaseera omulaba ayagala akunyakuleka essuubi. Buli kaseera omulaba ayagala akunyage, akulaga nga bw'osabye ennyo, akulaga nga bw'osiibye ennyo, akulaga nga bw'oli nti gwe tova ku kyaki, akulaga ebintu bingi. Ebintu by'obwakatonda byetaaga kubinyweza na bwegendereza. Tetulinayo kya bugagga kyenkana ssuubi lyaffe. We live by faith and hope. That is why there is harmony in this country. Singa enjiri eno tebuulirwa n'oyongera okulindirira, singa buli muntu akeera kulya munne. Muntu yandibadde akukwata n'akuluma nk'okutunaga mwe mutwavu waziza. Naye nga ne bajjajja be baali baavu nga toliiwo. Oba tutegeregana. Ne bajjajja be baali baavu nga tonazaalibwa. Ne bajjajja b'abajjajja be nabo baali baavu. Kati mbawerera amagezi twesige Katonda. Kolanga mu kukola kw'olina essuubi nti waliwo olunaku olujja mu maaso go olugenda okuzingako emyaka 1000 egy'okubonaabona. Waliwo olunaku olujja mu maaso go ng'abaliddawo bajja kubanga gwe bakulabanga eyakoledde. Baga nti abo baazaalibwa bulungi, abo baali baakola dda. Waliwo andabanga mpita mu kkubo mu mmotoka n'agalaba abaana b'abanene. Luli kyannumanga si kyakyegaana, ndi mwana wa munene. Yesu omuyita sayiziyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ndi mwana wa munene. Yesu si sayizi ya muntu yenna. I am a child of God. Ndi mwana wa Katonda. Ekyo nkiwulidde, bwabeerewo awanika omukono nkimubulire kyenjagala okwogera. Nsaba Katonda akuzimbireyo ekizimbe ekinene. Oteekeko nti I am a child of God Plaza. I am a child of God Mall. I am a child of God. I am a child of God. As simple as that. Kipande kinene. Sulenga bagulu nga kyaka n'abasamize kibakube mu maaso bakirabe. I am a child of God. As simple as that. Yokaana 1:12 bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Erinnya lya Yesu lyongere munda, likkirize nnyo, liteeke ebigambo we bitatuuka. Bagenda kwogerera, bagenda kusala omugambo, bagenda kukolerera okugwakwo. Naye baba basobola okuddamu ne batta Yesu, abo bajja kusuula. Nga baba tasobola kuddamu kutta Yesu, togenda kugwa mu linnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tebasobola kuddamu kutta Yesu. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu, erinnya lya Yesu likkirize nnyo, likujjule, kubanga lye likyusa abavubi ne limufuula man of God. Yatwala Petero ne Andereya n'abaga nti come with me and I will make you fishers of men. Baali bavubi, baali mu environment nzibu nnyo. Olwaleero bamanyiddwa nga abatume, abasajja ba Katonda ab'amaanyi. Toliva mu nsi nga bakwogerako ng'omunafu, n'abaliddawo bonna bava mu layini yo bajja basangamu ekitiibwa ku lw'okwegayirira kwo, ku lw'okusaba kwo, ku lw'okusiba kwo, ku lw'okukolako. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale. Mukama bampeera omukisa, temwerabira night prayer ya Lwakutaano luno, ate temwerabira ndi ku Sunday tutegese mu ntegeke eri special. Katonda akufukeeko amafuta ag'obulungi bwe n'emyaka 1000 egy'okubonaabona agizingeko mu lunaku lumu mu linnya erya Yesu. Kisoboka. Sunday tutegese bulungi, tents tupangisiza nnyingi okusinga eza bulijjo,
n'entebe zaffe ziri ennungi, teri Sunday school abazadde tujja basabira wamu n'abaana, service ejja kukeera, teri mukolo mulala, omukolo oguliwo gwa kussa amafuta ku bulamu bwo bukyuke mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa. Shalom, shalom, shalom. Zikubire Yesu eza waggulu gwali ku Kanani. Zikubire Mukama waffe Yesu eza waggulu gw'ogenda gatoola olwaleero. Zikubire Mukama waffe Yesu eza waggulu, yongera emikono waggulu. Yimuka ku bigere byo ozimukubire ng'omuwa ekitiibwa ng'oyimiridde. Wanika emikono waggulu kibeere ng'egikwatira ddala waggulu. Wanika emikono waggulu lyatudde, yimuka. Yimusa emikono egyo giwaggulu gireege bulungi. Waliwo atasobola kuyimusa mikono gyo olwaleero. Zikubire waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Zikubire waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu oyo. Mwebaza olw'ebigambo eby'essubi eby'obulamu by'ofuna. Mwebaza olw'ebigambo eby'essubi eby'obulamu by'ofuna. Mugambe Taata essubi lyange lyeyongedde okunywera. Mugambe Taata essubi lyange lyeyongedde okunywera. Zikubire waggulu obanga essubi lyo lyeyongedde okunywera. Zikubire waggulu obanga essubi lyo lyeyongedde okunywera. Zikubire waggulu obanga oyongedde okufuna essuubi mu bulamu bwo. Zikubire waggulu obanga okukkiriza kwo kweyongeddeko. Wanika emikono ozikubire wagguluko awo. Mugambe Taata essuubi liyingidde mu bulamu bwange. Abaagalwa ba Mukama muzikubire waggulu kubanga muli baagalwa. Abaagalwa ba Katonda muzikubire waggulu kubanga muli baagalwa. Abaagalwa ba Mukama muzikubire waggulu kubanga muli baagalwa. Mugambe Taata nsaba ekisa kyo. Zikubire waggulu nga bw'omusaba yaniriza ekisa, yaniriza obujulizi. Akuwangaaza otuuke ku lunaku olulungi lwakutegekedde. 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 Ategese olunaku naawe weerabirire ddala ebizibu ebyo. Ategese olunaku by'oyitamu bifuuka olugero. Ategese olunaku by'oyitamu bifuuka olugero. Ategese olunaku by'oyitamu bifuuka obujulizi. Ategese olunaku by'oyitamu bifuuka obujulizi. Akwongera amaanyi mu lugendo luno. Mukama waffe Yesu akwongera amaanyi mu lugendo luno. Mukama waffe Yesu akwongera amaanyi mu lugendo luno. Mukama waffe Yesu akwongera amaanyi mu lugendo luno. Zikubire waggulu w'omutwe gwo. Zongereko waggulu, zongereko waggulu, zongereko waggulu. Zongereko waggulu, zongereko waggulu, zongereko waggulu. Akukolere Mukama kubanga asobola. Akukolere Mukama kubanga afaayo. Eyakutonda ng'ayise mu kwagala kwe. Tewali yamukaka, tewali yamusendasenda. Yakutonda mu biro bwe biti ng'ayagala owangule. Zikubire waguyaniriza obuwanguzi bwo. Zikubire waguyaniriza obuwanguzi bwo. Yaniriza obuwanguzi bwo. Zikubire waguyaniriza obuwanguzi bwo. Wanika emikono waggulu okigole bulungi, giwube buwubi. Giwube ng'osinza Mukama kubanga mulungi. Giwube ng'osinza Mukama. Mwebaze mugambe webale. Ompadde omukisa okubanga ndi omu kubawulira ebigambo eby'obulamu. Muwubireko mugambe Mukama webale.
ompadde omukisa okubanga ndi omu ku bawulira ebigambo eby'essuubi. Giwubire waggulu omwebaze, mugambe Mukama webale. Ompadde omukisa okubeera omu ku abo abawulira ebigambo eby'obulamu. Sigenda kudda mabega, ngenda mu maaso okuba Yesu oli wamu nange. Wanika emikono muwubire bulungi. Muwubire mugambe sidda mabega, ngenda mu maaso. Muwubire mugambe sidda mabega, ngenda mu maaso. Mwebaze omusawo w'obulamu bwo. Mwebaze omusawo w'obulamu bwo. Mwebaze omusawo w'obulamu bwo. Mwebaze ajjanjaba obulamu. Wakati mukuba emikono egyo, embuto ziwona, emigongo giwona, ebiwanga biwona, amannyo gawona, omusaayi gulongooka. Wakati mukuba emikono egyo, akola byonna abaana b'abantu batasobola kukolako mu bulamu bwo. Ebizimba bibula, n'abaana agirongoosa, amabeere agalongoosa, obulamu abulongoosa, enseke zizibukulwa. Muwubireko, muwubireko Mukama akukolere ku byolaba ne byotolaba. Mugambe Taata nzikiririza mu maanyi go. Muwubireko yakola by'osobola okulaba ne byotalaba. Muwubireko Mukama alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Muwubireko Taata waffe. Muwubireko Mukama mugambe Taata neesize gwe. Mu lugendo lwange lwonna neesize gwe. Otyo muwubireko Mukama mugambe mu lugendo lwange lwonna neesize gwe. Olunaku lumu ebyange bikyuka. Zikubire waggulu ezo yabikyusa mu lunaku olumu. Zikubire waggulu ezo yabikyusa mu lunaku waggulu omutwe gwo. Waggulu omutwe gwo, waggulu omutwe gwo, waggulu omutwe gwo. Waggulu omutwe gwo, waggulu omutwe gwo, waggulu omutwe gwo. Waggulu omutwe gwo, waggulu omutwe gwo, waggulu omutwe gwo. Zikubire waggulu zinoge. Imuse emikono gyo waggulu batubiteeke waggulu. Waggulu ddala. Saba Katonda akugulire amakubo g'ebyenfuna. Saba Katonda akugulire amakubo g'ebyenfuna gobadde tolowooza nako. Gobadde olowoolezaamu gonna gakole. Naye abeeko amakubo gaggulawo. Gobadde olowoolezaamu gonna gakole. Naye ate abeeko amakubo amapya gaggulawo. Yimusa ebibatu waggulu musabe ku ssente Mukama. Musabe ku ssente yawe. Musabe ku ssente Mukama. Musabe ku ssente Mukama. Musabe ku ssente Katonda waffe. Ozeetaaga. Ozeetaaga ssente ebibatu byongereko waggulu. Akukubire kube watabadde ekkubo. Emaali gy'osuubudde, emaali gy'otikuddeyo neetambule. Emaali gy'osuubudde, emaali gy'otikuddeyo neetambule. Emaali gy'osuubudde, emaali gy'otikuddeyo neetambule.
Neye mali eri mu kkubo etuuke nga bagiyayanira buyayanizi. Neye mali eri mu kkubo etuuke nga bagiyayanira buyayanizi. Abali mu butale, abali mu maduuka, abali mu midaala, sente zijje mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Abali mu butale, abali mu maduuka, abali mu midaala, sente zijje mu linnya lya Yesu. Abali mu butale, abali mu maduuka, abali mu midaala, sente zijje mu linnya lya Yesu. Mikono gyongereko waggulu. Saba financial breakthrough mu linnya lya Yesu. 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 Akuviireyo Mukama. Aba boda boda kuva ku boda paka kutwera buli ali mu transport, Katonda akuviireyo. Aba boda boda paka kutwera buli ali mu transport, Katonda akuviireyo. Yimusse emikono wonna wali emirimu gy'emikono gyo tugisabira mukisa. Emirimu gy'emikono gyo tugisabira mukisa. Emirimu gy'emikono gyo tugisabira mukisa. Otyo muwubireko Mukama. Mugambe Taata ebisuubizo byange bituukirire mu wiiki mu kisiibo kino. Mugambe Taata ebisuubizo byange bituukirire mu wiiki eno mu kisiibo kino. Mugambe Taata ebisuubizo byange bituukirire mu wiiki eno mu kisiibo kino. Muwubireko Mukama, musabe amafuta agatuukiriza ebisuubizo. Amafuta agatuukiriza ebisuubizo. Amafuta agatuukiriza ebisuubizo. Wanike emikono muwubire Mukama. Ngenda kusaaka amafuta wiiki eno yona yakwanointinga gasange nga ag'omwoyo gatudde dda ku bulamu bwo. Gasange nga ag'omwoyo gatudde dda ku bulamu bwo. Yimusse emikono gigole bulungi waggulu. Eba tubiteeke waggulu. Sabayo breakthrough gy'obadde tosuubira na kusuubira. Sabayo breakthrough Mukama gy'abadde akutegekedde gwe gy'otamanyi nako. Sabayo breakthrough Mukama gy'akutegekedde gwe gy'otamanyi nako. Abadde atudde yimuka ku bigere ebyo. Wanika bulungi emikono waggulu. Tusabe essaala ya Mukama waffe. Giwanike bulungi waggulu essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, 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 amina. Tula nga bwongera otula mu kyamagero kyo. Yeebazibwa Mukama olw'ekirabo eky'obulamu abutuwadde. Yimussa emikono waggulu gikubire waggulu, engalo ezo zikubire waggulu ekirabo eky'obulamu. Zongere, 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 zongere. Yimussa emikono gyo gigole bulungi waggulu. Sabira Isirayiri Mukama agiwa obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Sabira Isirayiri Mukama agiwa obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Sabira Isirayiri Mukama agiwa obuwanguzi ku balabe baayo bonna. Yeegulumize kabaka w'abakabaka. Yeegulumize Katonda abeera omulamu ng'alwanira Isirayiri. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangaalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangaalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangaalirayo.
Langira omukisa ku Bayudaaya mu nsone gye bawangaalira. Langira omukisa ku Bayudaaya mu nsone gye bawangaalira. Langira omukisa ku Bayudaaya mu nsone gye bawangaalira. Yimusa emikono tuteeke bannayuganda abali mu mawanga g'ebweru mu maaso ga Mukama abawa omukisa. Bannayuganda abali mu diaspora bonna abali mu mawanga g'ebweru, bannayuganda abagenda okunoonya ku ssente, Mukama abakubire ekkubo. Bannayuganda abali ebweru abagenda okujjanjabibwa, Mukama abawonye. Bannayuganda abagenda okunoonya ssente bazifune. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Saasaanya omukisa mu Uganda border to border. 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 Abakeera okunoonya emirimu bagifune. Abagiina gizaala amagoba. Abalina emirimu gizaala amagoba. Amabanja gaffe Mukama agatusasulire. Amabanja gaffe Mukama agatusasulire. Amabanja gaffe Mukama agatusasulire. Buli alina ebbanja wube emikono waggulukiriza Katonda alisasule. Buli alina ebbanja wube emikono waggulusinza Mukama akkiriza Katonda alisasule. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu bulamu. Akole Mukama buli gy'okuba omutwe, akugireyo ekyamagero buli gy'okuba omutwe. Akole Mukama buli gy'okuba omutwe, Mukama akugireyo ekyamagero. Mukisa gwa Mukama gukulondoolenga. Yimusa emikono egyo waggulu tusabire abakuuma ddembe, abasajja n'abakazi abakuuma eggwanga lino, abambala yunifoomu, abali ku booda, abali ku nnyanja, abali ku bizinga, abali ku bisaawe by'ennyonyi, abali mu buli kifo kyonna, abali ku standby, abakuuma mu bibuga ne mu byalo. Katonda abakozese Uganda yongera okubeeramu emirembe. Katonda abakozese Uganda yongera okubeeramu emirembe. Katonda abakozese Uganda yongera okubeeramu emirembe. Tuyimusa Commander in Chief maaso ga Mukama. Mukama amuwa obulamu n'omukisa. Tuyimusa CDF maaso ga Mukama. Mukama amuwa obulamu n'omukisa. Tuyimusa bakamandazi bonna. Katonda abatuweera obulamu n'omukisa. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Mukama akozesa abakuuma ddembe ng'omubi talina wayita kukosa Uganda mu linnya erya Yesu. Zikubire waguyaniriza obukuumi bwa Mukama. Zikubire waguyaniriza obukuumi bwa Mukama n'obugabirizi mu ggwanga lyaffe. Yaniriza emirembe. Imusa emikono atereeza obulamu n'awayagala okulokoka. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero ntegeredde ddala ekigambo kyo nga gwe Mukama waffe. Emyaka 1000 egy'okubonaabona ogizikiza mu lunaku lumu. Nange nsazeewo nkuwa obulamu bwange ozikize ennaku yange. Kuwadde omwoyo gwange, kuwadde ebirowoozo byange, kuwadde n'omubiri gwange Yesu. Ndokosa olwaleero, fuga mu bulamu bwange ebibi byonna bye nakola, bye bankozesa, bye mbadde nkoze, byenenyeza mu maaso go, n'endagaano zonna ze bankozesa, ze nakola, ze mbadde nkoze, n'ezijja nga zinondola okuva ku Adamu ne Eva. Zonna nze naaba mu musaayi gwa Yesu olwaleero. Sinaaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu. Endagaano n'ekibi byonna binaabe. Endagaano n'ekibi byonna binaabe. Endagaano n'ekibi byonna binaabe. Endagaano n'ekibi byonna binaabe. Endagaano n'ekibi binaabire ddala.
endagano n'ekibi byonna binaabira eddala kuva ku luviri paka ku bigere bigende kubanga si mugabo gwo. Yimusa emikono gyo waggulu gamba nti ayi Yesu ndokokedde ddala, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ugawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange ogajje mu kufa nga ndi muto, gateeke mu kitabo kyo eky'okuwangaalira ddala. Sangula amannya gange ogajje mu bwavu, ogajje mu kulemererwa, gateeke mu bugagga obw'enkalakkalira, gateeke mu kuwangula. Sangula amannya gange gajje mu bintu ebibi byonna Mukama, ogawandiike mu bulungi bwo. Ndokosayi Mukama, weebala okumpa ekirabo eky'obulokozi Mukama, omuntu yenna kyatayinza ggula wabula kyogabira obwererezi kubira waggulu gw'osazeewo. Ekirabo ky'obulokozi Mukama kigabeera okitodde wonna w'oli, oba ozzeemu ebigambo bino olokose. Yimusa emikono gyo waggulu, saba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu nate. Saba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, saba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, saba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Mukubire engalo ez'amaanyi Omwoyo ajjula mu bulamu bwo, mukubire engalo ez'amaanyi Omwoyo ayingira mu bulamu bwo, mukubire engalo ez'amaanyi Omwoyo ajjula mu bulamu bwo. Oh, hallelujah! I said hallelujah! 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 Kwata ensawo yo, kwata manepasi yo, kwata waleti yo, kwata ecupa y'amafuta, kwata vision book yo, kwata ebisumuluzo byo, wonna w'oli gy'olaga ogenda kudda na bujulizi mu linnya erya Yesu. Biwanike waggulu. Katonda ffe omulungi gana amafuta agenda oteeka ku baana bo, ate nga bwiki yonna bwetyo bweri. Tufundikira ku Sande ekisiibo ng'ensi n'ensi eyiye ku Kanani Mukama nga tupangisiza entebe ne tentisi bafune batuula okutwala amafuta. Mukama gano ngaawudde olunaku olwaleero gakolere bano nga be gatakolangako mu linnya lya Yesu. Taata naago ge basitudde, n'abo abali ku leediyo, n'abo abali ku TV, n'abo abali ku bugazi bw'ensi eno agaabwe gonna nga wayo eri Mukama, bagakozese gakole n'okusinga bwe babadde bakkiriza, gakole n'okusinga bwe babadde basuubira. Ngaawudde Mukama agamwe ge musitudde, ngaawudde maaso ga Mukama, ngaawudde gano gengenda obateekako. Nsabira ensawo zammwe n'amasimu gammwe, mane paasi zammwe ne waleti zammwe, banka akawunti zammwe nziwayo eri Katonda. Katonda yeerage era yeegulumize ebirooto byammwe byonna n'ebisuubizo. Katonda abituukirize mubikwateko mu mikono bwe muti mu linnya lya Mukama Yesu. Musa ebintu byo kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga yosaana nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Halwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe, akwate engabo Mukama n'akagabo, akuwangulire buli ekibadde kyegulumiza. Taata ompangulire buli ekibadde kyegulumiza. Wiiki eno nkwase Mukama, naawe wiiki eno Mukama akukwase ebinene eby'amaanyi ebibadde ng'ebyagaana, ebibadde ng'ebyalema tebinnalema. Awali Yesu byonna biyinzika. Ebirooto bikwateko wiiki eno, ogenda okujjamu night prayer ku Lwokutaano ng'olina obujulizi. Tugenda okufundikira Sande ey'ekisiibo, efundikira ekisibo kya Novemba ng'olina obujulizi bungi nnyo, ate ng'okimya obujulizi obulala mu linnya erya Yesu. Mukama akulwanire, Mukama akukubire abalabe bonna, Mukama akukwasa ebibyo, Mukama akwetolooza obukuumi, akwetolooza eggye ly'abamalayika. Omukisa ogusinga okutegeerwa gwonna aguleete gy'oli. Kusabira omukisa gwa Mukama ogusinga okutegeerekeka, ogw'abaweereza bonna, ogwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo,
mukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mukisa ogugagabaza ogutalina buyinike gutwale. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akunfuulira billboard ye, akunfuulira akalango, abaabulwa emirimu gya Mukama bagirabire ewuwo, wategere nga Mukama atudde ku Namulondo yeera akyakola. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Kitwale n'ekisa kya Katonda kikulondoole. Imusa emikono tukyatulire ddala ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda akumpeera obujulizi yonna gy'olaga tusinkane nga buli omu alina obujulizi. Shalom, shalom, shalom. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo ekimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta amannya ga Salt Television. Weera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Salt Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Salt Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga